n'amakula gavumenti weyayu omwana yengaayitennyo njagala tubuuze ku bantu leema ekiyobula gavumenti leema kubajjaawo kubeegeyamulire nkebera bwakisi bamumakula kubajjaawo olugavemulire kale omwana omuwala n'alikawula ate yonna n'agenda nabajja bakubeegulula tezisobola kubeegulwakooga nakati nawakula toli bagole maama ali okabakira ku biyimba watuuzibwa ku mukeeka maama n'abakaana olwakyomuyetala nti kiki ekyaliwa akala ineeza kambuli okwambaza talukotuwa kubireko mu ngalo gafunye obulamu nananga tumusiri esanja siyalinobuya kutabakyanga bulonya bunya omufu w'emiri omufu wa bumusala omufu wa filimi obwaba olwa bulinakyo ababe tukubengalaaakatujagala leema berakwaniza ku mwali we maama yamubuuzizaako kiri gyali okuddamu okumwaniza maama nabaleka naddamu nayaniza maama nabasole bamaliza kubuliza ku muntu omulala yenna lwalinakusakusiza naye abaana babiri kasokaala nakuntuulire Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajage wasiwa katikiro eomala n'ayambise modere sanse mukulu maama n'abasole zaali munange kwebali kunjagala yanzige kwebali kunjagala mukwano gwange simanyi omugaluyinga lwomulamaka awo naasibawo kulwekyo mukwano gwange awolenwato ekyalikakyendagirima assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكبير تكبير الله أكبر Webali kukkiriza n'ojjako ewaffe taata wange yazamaza Amina mukwano. okwebuuza kw'abagole basole banyabo okuweku Essebo bw'otaabaddewo twakugeeza namakula naye twalitulitubaza maama fegamba olugavu kukisogasoga maama bwe yayakkiriza okwawulema sometimes avaako mu luganda kulanga gyokumuzi ebigambo bino bisatu nga byewabuwandi I will attend, I will give you time, I will support. Mpaka Salema abagenyi balunaolwatudde ekiteetezo kisatu maama asiikirize kyonakyo mwanja bange tukube engalo za maama. saba abawerekedde Kasabinya Essebo okuli wange bwafuluma mukola ki mukulu ekikambo kigenda na kikambo amayirungi gagenda na bigiji eryabo omugaayo wuyo bigijiwa naye nomukulu naye naze kyejja okukola bw'okola kikola nze nenkuwaddiira akulage nange nti obudde ebiwala eby'ebiyisa nokumanya ku birenzi ebyayambadde amakanzu ago
oyo owonya nate ekirungi naye tukola bino byonna 12 zennyini mukola gukoze ki nga guwe inshallah. naffe era olwekiro tetugwagala kuyingirira abakozi bakyo abo bekyagula sebo taata muto wange ono Dr. Hamza banyinaffe bano twagala basooke balumbe naye bayinza okuba bakyagenda wali nolwawo ku baana b'abalungi n'abawenya kati ekimuli okwekangana bakigambye walala naye dokita yennyini yagenda okuba omuzizi omulungi atema oluwenda mu kizigo banyinaffe bagenda okuyitolaga akati nange mwana ojja kumutotadde okukibegabega mutabani bagwekae mpa ebyeza ebyo byenzalawakamugolela sola Ekiseera kino Rena ekitundu ekyo kyabadde kyakuleeta